Abamu ku babaka bannakibiina kya NRM bakubaganya empawa ku kirangiriro ekyanyini ntebe ow'ekibiina kyabwe kino era omukulembeze wa Uganda General Yoweri Kaguta Museveni Tibuhabulwa tiyetagenda kwetaba mu kulonda banyini ntebe b'ebyalo abanaakwatira NRM bendera mu kulonda okujja okw'omwaka 2026. President Yoweri Kaguta Museveni mu Ggandalo lya Sabbiiti yafulumizaawo ekiwandiiko ng'akunga bannakibiina kya NRM okuli baminisita n'ababaka ba paalamenti buli omu agende ku kyalo gy'ava yeetabe mu kulonda okw'abantu abanaakwatira NRM bendera. Wabula Muzeeyi Yoweri Museveni ye yalangiridde nti engeri gy'ali nnyini ntebe w'ekibiina owa Uganda yonna yeetagenda kusimba mu mugongo gwa muntu yenna kwabo abanaaba beesimbyewo ku kyalo gy'ava e Lwakitula okulondako. Funga omuntu yeesimbyewo omu abeera n'opposite maybe for Akalulu ka kamyufu aka NRM ak'okubyalo ka lunaku olwaleero nga abagenda okukeetabamu bagenda kusimba mu migongo egy'abo abeesimbyewo. Amyuka nyini ntebe wa kabondo k'ababaka ba paalamenti banna NRM Herbert Kinobere alabudde nti ababaka ba paalamenti okusimba mu mugongo ogw'abo abeesimbyewo kyolekedde okuvaamu empalana ku byalo ekigenda okukosa ennyo ababaka bano mu kulonda okujja. Funga omuntu yeesimbyewo omu abeera n'opposite maybe for singa nti abantu bali bataano ku kyalo ky'ovaako ndaba nga kiba kigenda kwawula abantu bo abagenda okulonda so kyokola omubaka tolina kwekweka muntu sigenda kugendayo ogendawo n'obagamba nti ndi nyuto gye muli mwenna okujjako njagala kulaba nti poliisi etambula bulungi era oluvannyuma so advice yange ndi simple ne samara egamba nti omubaka yandirozeemu nti neesimbyeeko ne mabega woono nga beesimbyewo bona bantu baffe ba kibiina ate nga bona balonzi be kuba kiba kigenda kukweta obusosoze ate olusi naye olusi kimuletere n'obuzibu mu maaso eyo. Herbert Kinobere awadde amagezi nti ababaka ba paalamenti aba NRM bakole gwa kulungamya nteekateeka ey'okulonda akamyufu ku byalo wabula eby'okusimba mu mugongo byolekedde okubaviiramu akabasa. Nze nzikanya nti omubaka bwe yali badde agenze mu constituency kubanga abantu bonna baffe tubeetaaga yes omuntu asobola okwisira akalulu akamu singa omuntu oba tokamuwadde nekyandibadde kyawenkanya omubaka n'otuula n'owawula n'obanga owuliriza oluvannyuma n'okola adresi eri abantu abalondeddwa kubanga oyinza okwesanga nga mu kitundu ky'ovaamu abantu bataano beesimbyewo ku kifo kimu ate nga bona bawagizibo ate bona baffe ba NRM kati obutateekawo bukyawi eri abantu ba kitundu bagambe nti onawagirona kyandibadde kituufu omubaka n'olaba nti okulonda kuno okutunulira okusabaizinga n'okuwabula abantu era oluvannyuma n'obakolamu adresi. Abudu bya Katonda nga y'omu ku babaka bakiikirira abakozi mu paalamenti ya Uganda nga munnakibiina kya NRM agambye entalaba buzibu bwonna ababaka ba paalamenti bana NRM okusimba migongo gy'abo abeesimbyewo ku byalo n'agamba nti bwe batakikola ate bajja kuba bankwe abatalina mugongo. Abekireta mpalana kubanga obeera mu electoral college ekyalo oba ogamba nti ojja kuleeta mpalana kitegeeza nti oba ogenda kufunda ice cream tobeera mu kukulembeze kubanga naawe obeera n'echoice kati ebyo toba batulungamizza oba nga olina candidate wo naawe oyimirire mabega era ojja tegeera nti omulonze noba nga olina decision gy'okoze ku kintu kyonna ekiri wakati ekyokulonda naye buli ogamba nti yonna ayimirire mabega w'omuntu ojja kuleeta empalana kwegamba wali kitegeeza naawe oli wansi akalulu olina akalulu kamu ng'abalala bonna muba mwenkanankana mwenna ekyokulonda tekiba kive ntobeera n'ekyoiso era erayininga n'olonda omuntu ogweyagala. Yeegwanyiza ekifo ky'obumyuka bwa nnyini ntebe wa NRM ow'ekitundu ekya Buganda Ssaalongo Muwada Namwanja ow'e asabye ab'ebibiina ebirala bawuliziganye n'abali mu buyinza okusobola okutuusa obuweereza obulungi eri bannansi. Ssaalongo Muwada Namwanja agamba nti awatali kuwuliziganya enkulaakulana tesobola kubaawo n'avumirira nnyo abo abaleeta enjawukana era n'asaba ab'oludda oluvuganya bettanire nnyo okuteesa ne gavumenti wekyetaagisiriza singa wabaawo ensonga egasa bannayuganda. Wabula Emmanuel Dombo Lumala ayogerera ekitebe kya NRM agambye nti ababaka ba paalamenti obutasimba mu migongo gy'abo abeesimbyewo kyekisinga obulungi okwewala empalana ku byalo ate eyinza okukosa ababaka. Kyekisingira ddala obulungi kubanga ne pulezidenti nga chairman w'ekibiina bw'atyo bwe yakoze
yagenze naye mu kulonda okw'ekyalo tagenda kwetabamu. Naffe ng'abakozi ba secretariat newankubadde nga tuli ku byalo ewaffe tulina abantu be twandyagadde bayite. Tetusobola kubasimba mugongo kubanga tuli bakozi ba kibiina ate tukyalina emirimu gye tukola mu bantu. Abantu oteeka akalulu n'obaleka ne bakola ebyabwe ku levu eyaabwe. Kale ekyo tekimenya mateeka era tekizza musango gwonna. Obwakabaka bwa Buganda buwabudde abakulembeze ku mitendera gyonna okwewalira ddala ebyobufuzi ebijjudde ekkono obukyayi wabula batabagane era bakolere wamu nga lwe banaasobola okuweereza abantu be bakulembera kubanga bulijjo empiiga n'empiiga teri makyalo. Bwe yabadde ng'ayogerera mu lutuulo olwasoose olw'olukiiko lwa Buganda mu Bulange Mmengo, Katikkiro Charles Peter Mayiga yagambye nti obutakwatagana mu bannabyabufuzi tebulina we butwala Buganda ne Uganda, n'asaba bannabyabufuzi abaasowagana empalana yaabwe bagizze ku mabbali ku lw'obulungi bw'abantu be bakulembera. Ate n'ababeerumaluma wano tubaaniriza bambuuziza ekibuuzo ekyo ab'amawulire ennaku ntono emabega. Lwaki totabaganya gundi ne gundi? Nagambye munnamawulire bwe wali omwana omuto jjajjawo yakugamba nga kugenda okwebaka ng'omaze okulya emmere ey'ekyemisana, nammwe mwenna abantu nuli teri kumwe yali ayagala kwebaka misana. Naye bw'obeera omuntu omukulu bo bantu bakulu wano bamanyiwe kibagana okujja kyeki. Lwaki basuubira nti ze ngenda okunoonya bali abalwanalwana? Omanyi wali eyo waffe ng'abaana abeerwanyalwanya taata namuleke baleke balwane akakundi kali kayina eggayongano bajja kukamalamu eggaya muleke bakakube. Waliwo ayina ejjinja waliwo ayina omuggo baleke kati ono agayagaya bonna bamunyweza jangu nyambe akitegedde gamba nti amiina. Katikkiro yawadde ababaka ba Paalamenti abava mu Buganda amagezi obutalagajjalira nsonga za Buganda Ssemasonga mu mbeera y'emu, n'asaba n'abavubuka abaagala ebyobufuzi beetegeka ekimala. Ebyobufuzi baka bafa aba Paalamenti bagoberere ebigenda mu maaso era ffe tugamba abantu omubaka wa Paalamenti owa Buganda alina okugoberera ensonga za Buganda Ssemasonga 5 n'azimanya ate n'azirwanirira kuba ffe bw'okiikirira. Era abeetaba mu byobufuzi nakyo nakijjeyo kabaka kitugamba twagala abantu nga beeteeseteese bulungi, tugendeyo nga tweteeseteese bulungi ebyobufuzi bwe bijja okuwoomera. Abavubuka mbagamba nti kirungi nga kabaka bwe yatugamba okugenda mu byobufuzi, naye weetegekeke kiki omanyi okukola? Omanyi okulima emmwanyi, omanyi okusuubula. Singa bano abasuubuzi be tulina wano bababuulira bye bayiseemu, oli musawo ogenze mbyoku tolina kintu kyonna ky'omanyi ku nsi kyabulabe. Nkyogeza mutima mulungi era waliwo omuzadde gwe nayita ne mugamba omwana w'omusindise mu byobufuzi naye akyali muto okwetegeka. Katikkiro yasabye abantu ba Kabaka abali mu kisaawe eky'ebyobulimi n'amakolero balowooze nnyo ku kugatta omutindo ku bye bakola era naawe amagezi abanoonya obutale bw'ebyamaguzi mu Uganda banyiikire. Omubaka wa Ssaabasajja Kabaka ow'ebbendobendo ly'e Rwenzori Oweekitiibwa Ssempeebwa yagambye nti waakufuba okulaba nga ebiteeso omuli n'okutumbula ebyenjigiriza nga biteekebwako essira mu bantu ba Kabaka e Rwenzori ku lw'obulungi bwa Buganda ne Uganda yonna. Ewaffe wati tubanaba kujja ndowooza Obwakabaka engeri ffe gye tuli wabweru wa Buganda tuba tetunafuna nnyo nteekateeka ezo, naye tulina essuubi nti naffe zijja kutuuka mulimu batadde mu budget. Tusuubire naffe tujja kufuna obuyambi obwo. At least twamanya nti katulina tuwa sikaala ezo bazitusuubiza era ezo tuzisuubira okutandika n'omwaka guno. Ebiteeso 6 byayisiddwa olukiiko lwa Buganda olukulu omwabadde okuyozaayoza Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda Sseggwanga Kimera Frederick Ronald Mwenda Mutebi II okuweza emyaka 7. Era ekiteeso ekirala kye ky'okuyozaayoza Katikkiro wa Buganda Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga okuweza emyaka 12 nga Ssaabasajja Kabaka asiimye n'amukwasa Ddamula amulamulireko Buganda. Olukiiko era lwayanirizza Tractor Ssaabasajja Kabaka ze yasiima n'awa amasaza wamu n'okumweyanza olw'amasomero n'amalwaliro agameruse masaza ag'enjawulo. Era ekiteeso ekirala kwe kwebaza omugenzi omufuka akano Oweekitiibwa Ambassador William Matovu emirimu gye yakolera Obwakabaka ne Kabaka we. Kirala kwe kwebaza olw'enkolagana eriwo n'ekitongole ekya Green Pulse ekyekimusa ky'ebirime ekituufu ekigenda okutumbula ebyobulimi mu Buganda wamu ne bannamikago abalala nga Airtel Uganda n'okusaba ababaka ba Paalamenti abava mu Buganda bagoberere ensonga za Buganda zonna.
manya obuvuna obuddo obw'eddemberyo tonyigirizibwa ddemberyo ery'obwebange ddemberyo akutusibako nana habo mouthwash ly'eddagala ettuufu ye nakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo amannyo gakuluma gasanyalala senyesa nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kutiya musange mu famasi zonna yakakasibwa National Drug Authority nga bali wamu ne langi wa Global aleetawo enjawulo ku bisenge weefunire langi ya Global ku hardware yonna ekuli okumpi. Global Paint, a reliable product. nga bali wamu ne Baluswata Property Consultants batunda ettaka ku nguudo zonna eziyingira n'okufuluma ekibuga va mu by'ettaka lyakulukuta ennyumba ya kyama basange ku ofiisi yaabwe ekyengera opposite Orange City essimu 0704 80 1905. Ssemateeka wa Uganda omuwandiisi w'ebyapa olusa okukwatagana n'eyagula ettaka okukyusa ekyapa okudda mu mannya ge nga munnamateeka Budunnulu Kinene bw'annyonnyola. Akawaayiro 151 aka Registration of Titles Act enewa Registrar of Titles oba omuwandiisi w'ebyapa obuyinza singa omuntu eyakuguza ettaka ng'afudde oba nga yafa nga takyusizza ttaka eryo kulizza mu mannya go. Era oyo registrar oba omuwandiisi w'ebyettaka alina ebisaanyizo byakugamba okukola n'okuleeta mu ofiisi ye, era singa obituukirizza ekyapa ekyo oba ettaka eryo lisobola okudda mu mannya go. Gavumenti ya Uganda etongozza enguudo bbiri ezigenda okukolebwa mu disitulikiti y'e Wakiso mu nteekateeka ey'okulaakulanya ekibuga Kampala n'emiriraano gyakyo ebintu bibeere tterere nga nnyindo ya nte. Enguudo ezigenda okukolebwa mwemuli oluva e Bukasa okuyita e Ssentema okutuuka ekikubampanga mu Kakiri luweza kilomita 13 lugenda kwemmenta ensimbi obuwumbi 56 n'olwo oluva ekitemu okuyita ekisozi lulwo Buddo ne lutuuka e Naggalabi oluweza kilomita ezisukka mu 6 lugenda kwemmenta ensimbi obuwumbi 35. Minisita omubeezi avunaanyizibwa ku Kampala n'emiriraano Christopher Kabuye Kyofa Togabye bw'abadde ng'atongoza omulimu guno asabye bannawakiso okumanya obukulu bw'enguudo ebbiri ezigenda okukolebwa. kakati kisozi olaba tuzodukola tobuuza lwaki kubanga kino kifo kyankizo nnyo eby'eggwanga lyaffe sembayi tukola enguudo ezituyambako okujjajjamu ku luguudo olunene tukola oluguudo olulala nga lutujja ku luguudo olunene ate ne lujjamu nejjamu yensonga lwaki saawa eno Bukasa Ssentema Kakiri ate nojjukirawo nawo waliwo ekyobuwangwa ekyobulambuzi naye ate lutuyamba nnyo nti omuntu bw'ava e Kampala ku Bulange n'ayita bwatyo mu Kisenyi n'agenda e Kakiri oluguudo ono nali lutute waffe Nakaseke nangizaagala n'eŋŋamba owange kale. Nnyini ntebe wa disitulikiti y'e Wakiso Dr. Matiya Lwanga Bwanika asinzidde wano ne yeekokkola abantu ab'omulembe guno abatakyafaayo ku nkola eya bulungibwansi mu bitundu byabwe enguudo nga zino ezitwala obuwanana bw'ensimbi ne baziragajjalira era ne bazigalabanja nga ne kasasiro bamuyiwa mu nguudo. Enkola ya bulungi bwansi yali ya mulembe gwa Ssekabaka Ttembo naye ng'osanga omuntu nga yaddira waali wayita amazzi n'asulawo akacupa osanga omuntu nga waakumira sigiri omulala n'ayoza ebintu ebirimu sabbuuni n'ayiwa ku ki enkuba bw'etonnya n'eryoka ejjeeyo ettaka n'erireeta n'erijjuza omwala ekivuddemu oluguudo lwakolebwa ne luggwa lufudde tetulina zirulabirira. Mulina omuze bwe twogera nti ssente za World Bank, bwe twogera nti gavumenti egenda kukola oluguudo, bwe twogera nti disitulikiti yakoze wali nga mutandika okutunulira oluguudo olwo ng'olwaki olwa disitulikiti olwa World Bank olwa gavumenti. Oluguudo olugenda okukolebwa lwammwe ne ssente za World Bank abatowooza empole nga zigenda kusasulwa baani era mindset eyo bw'eteekyuke kijja tukola Engineer Geoffrey Ndiwalana akulira ebyokuzimba enguudo n'engineer James Semuwemba abagenda okukuliramu omulimu guno bagambye nti gwa kukulungula emyezi 18 ne beeyama okukola omulimu omuyonjo. Tugenda kukola kyonna ekisoboka bawa oluguudo lugenda okuwangaala myaka n'ebisi. Tusaba nti naffe gujja kuba mulungi obutonotono obukwata ku mulimu guno bwe buno tugatta ku lino erya KCCA eriva e Mengo erijja ligwa mu Lubigi erigwa wano lijja gejjamu okutwakkanya nti on right of way aliwo okwo ereme kuba kafunda nnyo ng'akakuba akali e Mengo Ssentema wali eri so wano zijja kuba twakkanya KCCA egenda kukola layini 3 okuva ku Lubigi e bypass wali eri then okujja paka wano e Bukasa layini zijja kuba 3 akati okuva wano e Bukasa paka
kakoogera twakukanya tugenda kutwala emmotoka nnya ebbiri nga zijja ebbiri nga ziddayo nti wali ettaka lyagaana okuvunika emmengo naye wano tweyanza nnyo nti mwali tuwadde so okugenda kubeerako ebitaala genda kubeerako n'emyala awamu nga gya wansi awamu nga gya waggulu nga si mizimbe. Abantu ba Ssaabasajja Kabaka bagumidde ekire ky'enkuba ekikedde okufudemba ne beeyuna ekisaawe ekyewankulukuku okwefunira ku bujjanjabi obw'obwereere mu lusiisira lw'ebyobulamu olutegekeddwa Obwakabaka olwaleero. Omusasi waffe omumbejja omulongo Nakato Jennifer Lwantale akedde wankulukuku era kaatuwa ebisingawo. Bano abogeddeko ne radio CBS enkya y'olunaku olwaleero mu nnamutika w'enkuba akedde okufudemba bategeezezza nti tebadde tebasobola kusigala mu maka gaabwe nga batudde olw'embeera ey'ebyobulamu etali nnungi gye balimu ate nga obujjanjabi malwaliro buli ku buwanana. Bano beeyanzizza nnyo Ssaabasajja Kabaka olw'enteekateeka eno ey'ebyobulamu gye yatandikawo era ne baweera nti nga balamu beetegefu okukola emirimu egizza Buganda ku ntikko. Nze Robert Mundu Mubiru w'ebyobulamu ku lwa kibuga Mmengo. Njagala okutwala okwebaza Ssaabasajja Kabaka olw'okusaawo enteekateeka eno ey'okubeera nga ajjanjaba abantu be kubanga mbutuufu tulabye ekire ky'enkuba kisobodde okubeera nga kyankalanya abantu baffe naye abantu basobodde okugumira mu layini enkuba ne bakubira mu layini. Nsooka okwebaza Obwakabaka bwa Buganda. Nsooka okwebaza Mukama Katonda waffe atukuumidde Kabaka waffe n'ekitiibwa kyamuwadde eky'emyaka 7. Ekitiibwa n'ettendo tubiddiza Mukama ku lwa Kabaka waffe. Neebaza Obwakabaka bwa Buganda management yonna ey'Obwakabaka bwa Buganda. Tumwebaza olw'obujjanjabi bwatuwadde wano ewankulukuku wano mu kisaawe. Tumwebaza olw'obulungi obwa Buganda Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga olw'okututeekerateekera obujjanjabi buno obw'obwereere. Nsooka okwebaza Obwakabaka bwa Buganda. Nsooka okwebaza Mukama Katonda waffe atukuumidde Kabaka waffe n'ekitiibwa kyamuwadde eky'emyaka 7. Ekitiibwa n'ettendo tubiddiza Mukama ku lwa Kabaka waffe. Neebaza Obwakabaka bwa Buganda management yonna ey'Obwakabaka bwa Buganda. Enteekateeka eno ey'olusiisira y'ebyobulamu Ssaabasajja Kabaka yasiima omwaka oguwedde etambule mu masaza ge gonna n'ekigendererwa eky'okukuuma abantu be nga balamu era nga ekulemberwamu ekitongole kya Kabaka Kikabaka Foundation nga yatandikira mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka ery'e Buddu nedda mu ssaza Busiro neddako mu ssaza Ssingo nga kati mu kiseera kino eri mu ssaza lino ery'Ekyaddondo wano mu kisaawe ky'ewankulukuku. Minisita w'ebyobulamu mu Bwakabaka bwa Buganda Oweekitiibwa Cotilida Nakati Kikomeko agambye nti kino kye kiseera abantu ba Ssaabasajja Kabaka okwefaako bafeeyo eri obulamu bwabwe nga beekebeza okumanya we bayimiridde. Abakyali awaka enkuba tebalemesa ebirungi binoonyezebwa kati tunoonya bulamu. Twebaza Ssaabasajja okufaayo ennyo n'atuteerawo pulogulaamu eno eyatubeere balamu. Mbakubiriza mwenna mu ssaza Kyaddondo n'abaliraanyeewo mujje mu lusiisira luno musomesebwe, mukeberebwe, mujjanjabwe, okwegemesa bwe kunaabaawo nako okwo ate endwadde ezo eziyinza okuba nga zibatawaanya mwattu abasawo abakugu bangi gye bali. Ku lwa 88 Catherine Ssebuguzi avunaanyizibwa ku kugema omusujja gw'ensiri mu minisitule y'ebyobulamu akubirizza abazadde okugoberera amagezi agabaweebwa abasawo mu kugema abaana omusujja gw'ensiri. Tugema ddoozi 4 tutandika ng'omwana wa myezi 6 n'akomawo oluvannyuma lw'omwezi ng'awezezze emyezi 7 n'akomawo ku myezi 8 n'alyoka akomawo ku mwaka gumu n'ekitundu. Naye tukuutira abazadde abaana mubaleetenga mu budde. Omwana bw'ayisaako emyezi gino era tumugema. Naye sayansi ono gwe tusoma emyezi gino gy'emirungi ennyo okutandika okugema abaana. N'olwekyo abazadde tubakuutira myezi 6, myezi 7, 8, mwaka gumu n'ekitundu tugoberere endagiriro eyo.
amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agakya basafama gakutuusibwako Sedika Real Estate abatunda n'okugula ettaka ku nguudo ez'enjawulo mu Uganda yonna. Basangibwa ku Galuleba Building ewakiso. Essimu noti 7 noti 2 339 377 nga bali wamu ne Light High School Esseguku Katale. Abeegulidde erinnya mu kuyisiza waggulu abaana mu Arts ne Sciences lyadde ne boarding ery'abawala n'abalenzi. Saako pikipiki Honda 2025 ne 1010 SC nkola ya mu Japani. Empya ttuku ogifuna ku kibanja mpola Erugogo opposite ne DHL oba mu Ndeeba opposite Equity Bank. Essaza Butambala lironze Richard Malinga ng'omutendesi omujja mu kwetegekera empaka z'amasaza ga Buganda ez'omupiira ogw'ebigere ez'omwaka guno. Richard Malinga mu mpaka z'amasaza abadde yakatendeka essaza limu lyokka ery'Amawokota yaweereza okumala emyaka 5 egy'omuddiringanwa. Richard Malinga agenze okulondebwa ng'omutendesi wa Butambala nga mu kiseera kino ye mutendesi wa Buddo Secondary. Kusaza Butambala agenda kudda mbigere bya Mustafa Kayinda eyaliwo season ewedde nga Butambala teyava mu kibinja. Richard Malinga era yaliko omutendesi w'essomero lya Amos College e Bukedia wabula ng'omulimu gw'obutendesi yatandikira mu kilabu ya KCCA eya Uganda Premier League okugukola ng'omutendesi ow'abaana abato era nga yazanyirako kilabu eyo. Butambala tewangulanga ku mpaka z'amasaza ga Buganda nga kye yali ekoze ekinene kwe kutuuka ku mutendera gwa quarter finals mu 2019 era nga yakikola ne mu 2015 ne mu 2016 n'ekomaawo. Empaka z'amasaza ga Buganda zisuubirwa okutandika nga 21 omwezi ogujja ogw'omukaaga. Buddu be bannantamigwa b'empaka ezaasembayo eza 2024 ng'abaana ba Pokino kye bazinga Kalya Masaka ab'e Buddu baakuba battabani ba Ssekiboobo Mboobo ab'Ekyaggwe goolemu ku bwereere mu kisaawe Namboole. Mu katundu kuno kwe kwaffe n'ennono ezaffe eza wano. Omutaka Kasujju Lubinga yeddira Lugave nga muzzukulu wa Sebukko mu Kibindugwa era Kasujju Lubinga mutabani w'omutaka Kasoma Nakatanza ow'emigadde mu Kyaddondo gwe twalabye eyagenda ne mukwano gwe Seryazi Sebbaale ewa Kabaka Mutebi omubereberye. Kasujju Lubinga yakuuma abalangira ba Mujaguzo era bwe bwanga wazzeewo obwetaavu yaleeta omulangira n'ali Obuganda n'amukwasa Katikkiro ku wankaki w'olubiri nga bw'agamba nti ono ye Kabaka. Nga tugenda mu gebweru sooka ojjukire bino. Olwaleero ennaku z'omwezi ziri 6 omwezi ogwokutaano ogwa Muzigo omwaka ogw'2025. Bwe lwali bwe luti mu 2023 gy'emyaka ebiri kati egyakayita emiranga ebiwoobe n'ekyekango byasaanikira Kampala ne Uganda Sekanyumiza ow'okumitimbagano Ibrahim Tusuubira Lubega Isma Olaxes Jajja Ichuli yatemulwa. Ibrahim Tusuubira Lubega Isima Olaxes Jajja Ichuli omutemu yamusindirira ebyasi ebyamujja mu budde saawa zaalinga 3 n'ekitundu ez'ekiro nga yamuttira Kyanja mu Kampala ng'ayolekera amaka ge nga baamukubira mu mmotoka ye mwe yali ne ddereeva we Waswa Mathias. Isima Olaxes yali amanyiddwa nnyo okusinziira ku mitimbagano n'ayogera ku nsonga ez'enjawulo omuli n'ebyobufuzi n'alambika ensonga mu ngeri etali ya bulijjo eyalinganga ey'obulaguzi era nga bingi ku byagambibwa okwogererako bizze bibaawo oluvannyuma lw'okufa kwe. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga gakutuusibwako M-Chad Industries abakukolera M-Chad Black Tea amajaani kawoomera ne M-Chad Muchuzi Mix akanzaali akazitoyenva bisange mu maduuka gonna. Essimu noti 75 noti 668 481. Omukulembeze w'oludda oluvuganya gavumenti ya Tanzania Antifas Mugwai Tundu Lissu ali mu keediimo obutaddamu kukomba kukamuntamu okutuusa nga gavumenti emuwadde obwenkanya ng'agamba nti akooye okumufuula Ssekyuka Kitaluma y'ente y'abato. Antifas Mugwai Tundu Lissu ow'emyaka 57 gavumenti ya President Samia Suluhu Hassan yamukwata n'emuggulako emisango egy'obutujju n'okulya mu nsi olukwe bw'etyo n'emukuumira mu kkomera ye kyalabanga okumulemesa okwesimbawo mu kulonda kwa bonna okw'omwezi ogw'ekkumi.
Tundu Lissu ono yalangirira Lwamukaaga nti anaatandika akeediimo jjo ku bbalaza era ng'ono agamba nti ekisinga okumuluma ye gavumenti okugaana abooluganda lwe ne bannamateeka be okumusisinkana ng'obutereevu gye baamusibira, n'agamba nti ye waakuddamu okulya nga bamaze kumukkiriza kino okukikola, ng'agamba nti ye tajja kutunula butunuzi nga gavumenti esottasotta eddembe ly'obuntu mu nsi eya Tanzania kubanga bulijjo ekyonooneka nga mwenna mulaba tokinenyeza munno. Bino webijjidde ng'olunaku olw'enkya nga Paalamenti ey'omukago gwa Bulaaya mu lutuula lwayo egenda kukuba ttooki mu ngeri ey'enjawulo ku bigenda mu maaso mu Tanzania n'okulabira ddala obanga gavumenti ya Samia Suluhu Hassan byekola nga bisaanidde eri demokulasiya.